oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV nkwaniriza nya tempo zino gyosinzira okubeera nga otulaba wala kubeera nga otufollowinga wala kubeera nga likinga wala kubeera comments mwenna abali mu nyumba tubagamba mubeereyo mpozi nga bwemwekuuma obulamu musobole okubeera nga ate musobole okuwangaala tusigale nga tukya communicating bulungi. Olunaku olwaleero atugenda kwogera ku mwana mulenzi Dr. Tyamale abasinga mumumanyinga Kafeero abalamwita Toby abalamwitanga Kamala nga akyakolera ku Radio Simba ne kati yavaayo n'agenda ku BBS Refine wabula babadde bagulawo ekibiina kya bizonto nga balina ebintu bye bakola ebya bizonto bye bayimba bakola bate bakola atya naye gye buvuddekaawo yavaayo n'akola akatambi kano nga kalimu engeri y'okuvoola abawagizi ba People Power ne Bobi Wine waakwo bw'atyo era akatambi kano ke kaleetera obuzibu mwana mulenzi Jacobo omutuuze owaddembe FM yakakwata n'akateeka ku page ye nayongerezako n'ebigambo ebimu ne bavaawo bubi nnyonnya abantu ne bamuvuma ne bakola bate ne bakola batya era yali Bobi Wine ye yataakiriza olutalo luno. Kakati nno abaana bano ababizonto babaddenga bakola firimu zaabwe ze bateekayo obuyimba bwe ne babuteekayo kati ng'abantu tebakyabulaba wabula babavuma buvumi nga bava ku kiri Dr. Tyamale kye yayokola okuvoola abawagizi ba People Power ne People Power yaako. Kati kye baakoze bano bagamba bamuwadde ensaleesale yeetondere abawagizi ba People Power oba abagoberezi b'ekisinde kya People Power beetondere bw'aba tabwetondedde bagenda kumugoba. Katubafune wano mu ddoboozi lyabwe. Twagala kutegeeza omukulu Kafeero Toby Dr. T ndi tumuwaddeyo ekiseera akimanyi kuba twamuwandiikidde tumutegeeza ffe nga bizonto tugenda sigala nga tukola naawe okumala ebbanga bwe riti senga liggwako nga teweetondedde bawagizi baffe aba People Power nga tovuddeeyo kutegeeza nsi nti byewayogera wabyogeranga ggwe singa bizonto ng'omuntu kuba bizonto birala ku ye nga ye mulala ne bizonto birala senga agaana okuvaayo okumenyawo bye yayogera n'okwetondera abantu be yanyiiza mu mbeera eyo tugenda kumugoba. Banga kiri muwadde eritali ggere yalimanyi wanga liri mu buwandiike kuba twamuwandiikidde nga tunajja twasose kwogera naye ne tulaba nti asanga alemedde okututegeera ne tumuwandiika ne tumugamba nti tukuwadde ebbanga bwe riti senga liggwako nga teweetondedde bantu si ddene tono nkyamuwa akatiibwa oba tukyamuwa akatiibwa nga memba waffe kuba nagula sigala tukola naye tekitegeeza nno temugenda kumulaba mu vidiyo zaffe asobola okubeeramu naye ng'akyate ffe tulowooza nti ayitagayo obudde okwebuulirira nga ye n'okufumitiriza mu mbeera ye bw'agiraba senga kimulemerera mu bbanga lye twamuwadde tugenda kumukola. Mwera wetumeta mwagala yeetonda atya publicly oba yeetonde anti era n'ensobi azikoze mu public alina kwetonda publicly. Yes. Kubanga nze sina bwe ngenda kugamba abantu nti abange omusajja gombadde abadde bakola bwati ffe yazze n'atwetonda kimala era omusango teyagukoze kuffe ffe tugamba nti abawagizi ba People Power bawagizi baffe abawagizi ba Museveni bawagizi baffe bw'aba wakubabuulirira agenda abasange mayumba gaabwe senga abadde wakugamba zaako ba Bobi Wine obaani agende mayumba gaabwe abasange eyo oba akozese peegi ye Kafeero Toby akubanga agirina wolo n'endala ya Dr. T gy'abayise obubaka bwe eno wa bizonto wayitawo obubaka bwa bizonto. Abantu babadde bamanyi nti Kafeero ye boss wa bizonto kati ye boss wa bizonto katugenda kumugoba olyokotegeere nti ensi sinyaayo kumenyawo oba kwetondera abantu buli gwamanyi nti yamunyiza ayinza okuba yetamanyi naye nze mugamba agende alina olukusa akebere ku videos zonna eza bizonto eziriyo ezigenze okuva yakola videos ze ziri alabe comments eziriko. Omusajja ono mukulu mulaba muwe ekitiibwa jjajja w'abaana ndi wakabimu ono bamuvumye amayindo bamuvumye bikina balanga obubi bwonna bwe tutaalaba n'obubi bwe tamumanyiko babumuvumye naye kati nze ovuma muki omusajja tuvuma muki naye nga kyobeera olina okumanya omulabi wa Sipaaka kiri nti ffenna abalwana tulina ebintu byaffe bye tukola eby'enjawulo naye tetubiyingiza mu kino abamu balina n'emirimu gye baavaako nga giyingirira obudde bwa bizonto ne tusalawo n'agivaako neyali asoma mawulire. Ekyo kitegeeza ki? Bobi Wine mwenyango mwana waabwe amwesimamu yagwa bw'omwesimamu bw'oti
lindirira magenda go era tova ku Bokat TV nze Sula Senyonga oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV